Olwa kugamba what you overeat is what satisfies you. Take mu Luganda. What you overeat, what you eat more is what satisfies you. Tegeza nti kikyendidde ekisinga obungi ekiyinza okundeetako obulabe. Kagambe ki? Temunteka mu bintu byamwe mugafalu. Lukyamzi Patrick. Lukyamzi Patrick okolera wano eno mu bitundu bya wano. Kati mukulu Lukyamzi oli wava inagamba suula omuggo oyo n'omwana Gwolagawa. so kiteka mu Luzungu. Oluzungu olwo osobola owulira. Inagamba suula omuggo oyo n'omwana. Anti gwe wandikireze mu Luzungu nze naye nkikuddamu mu Luganda kuba ndi Muganda siri Muzungu. Kyagala mu Luzungu. Kyagala mu Luzungu okize mu Luganda. Kati okay. Kati kankuwa ekirala. Oli wava inagamba kwekiriwa oli wava inagamba yafuna ngeri gyenkikuwamu nga kiri different ng'okiza oli wakugamba what you overeat is what satisfies you. Take mu Luganda. What you overeat, what you eat more is what satisfies you. Tegeza nti kikyendidde ekisinga obungi ekiyinza okundeetako obulabe. Kagambe ki? Kikyendidde ekingi ekiyinza okubeera nga si kya mugaso gyendi. Obanka kudiremu gumu. What you overeat, what you eat more is what satisfies you. Kikyendya nga tekirina mugaso gyendi. Olimba ki? Busente twazijja mu lumatu. Otyo ogambye. Kati kanga kutegeeza kaba kategeeza kankaze mu Luganda nga woyina okkaŋŋamba kagamba kyeweddiŋŋana kyomala n'ojjamu omukutu ate kugamba omusajja Muganda Lukyamuzi kyeweddiŋŋana kyomala n'ojjamu omukutu toyanza nnyo papa.